munne yasobola okuba nti nakozesa eddaala eryali okumpi nabuka n'agenda era nga poliisi abantu bwe basoose okuddukirira ne balaba nti bataasa embeera era poliisi bwe yazze nesobola okugyawo mubwa alimu naye nga njagala okakasa nti bafiiridde mu ddwaliro okunoonyereza okukyagenda mu maaso ebyomukwatako naye tujja bakubawulira bonaaba bamwekiko essaawa zino sirikale waffe embeera gyali nsimbi asobola okuddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi bw'amangu era nga okunoonyereza kutandise twagala okulabula abantu tuzze tulaba obutambula tugatta abantu abasirikale abakuuma ebizimbe balwanagana n'abantu ababulijjo era nga bw'otandika okunoonyereza okizuula nti aidha omuntu wa bulijjo yavuddeko obuzibu ng'asookereza abasirikale oba olina omusirikale gw'olaba ng'ali mu mbeera nga kyobodde ekitiibwa ky'omuntu olw'eddemberyo muloope eri bakamaabe omupoliisi okusinga kukulanagana n'omuntu alina omutwala na incidenti eyo olwabulimutekesasi era yawuna era waliwo ne kaviidi akali mu kutambula essaawa zino akigambibwa kakwata omumaguzi omwezi 12 ku ssaawa 8 awo ku People's Plaza side of Golden Street era nekigambibwa nti waliwo obutakkaanya waliwo sekatiibwa wa bodaboda abasinga mu kitundu kigwomanyi nga dani ne security guard omu erigu Joseph ono akola ne China security company alabibwa mu katambi nga yeesindika n'ono ng'agezaako okugyayo mungu waliwo agezaako omukuba emabega omusirikale omulala kavuyo kali awo n'ekyomukisa omulungi ekipolisi byafuumizibwa essaawa zinganja yadduse naye nga tulumu okwasobola okufuna statement abasirikale abo bonna abalabikidde mu katambi n'abantu ababulijjo okubaako okumanya ku byabaddewo naye nga tubakubira abantu omulanga mwesikaasika abasirikale bakutte mundu wekigenda okubaamu yajja lowooza otwala mundu ye ajja bakufuna essasi ate ofu mwenyeze ku musango gumu ofudde tubasaba obulamu kikulu nnyo mujje mutukire poliisi etunatandika kwesikaasa balimu abamu nga bakola obulamu